Kati kambuuze omusajja bw'aggyeewo ono enkeera n'asanga ono nga wamugambye kati tugeze nti wamugambye gwe Gloria enkeera n'asanga ono nga gwayita Gloria nga muyitaba buuza abantu kubikirira tugenda kutya ng'oli mubwetaavu ate oli ng'aliwalangaekaniwo ate nze nga nsobola oyamba kati ogamba gwe kyokola noona atusobola kyenkola nkisoka tosobola okuzya nga weetaaga akatabo kowamuwadde nga nze ati ogenda kumubita Gloria nzikagamba wangi akatabo kakano nkakuba kiwedde ekyo mulimutye abale abatulaba muliko ne bakikulaki amannya agafe nze nagijaddewa nalokuma dokasi like Abalongo tetuyisiza bubi because ekika we are proud ate ekirala oliwa olaba nga like we look alike eyo gundi gyakuwaye like ayinza okuwa like gundi gyakuwayo kayoka feeling nga like it's nice it's just amazing to be si Abalongo enyuma ate n'ekirala waliwo kale it is good both good and bad waliwo challenges etufacinga naffe ngaffe waliyo ne advantages zetufuna ngaffe so enyuma ate era mulimu ebinyigiriza kale abantu batwagala for what we do kale buli muntu aleeyo alaba bakipensi agamba luli kyoba nange nembazaalaye naye ate mubaamu ne challenges wano wetuba tukuze tuba tulimu kale bantu baba batwegombesa naye bwetuba nga tukyali bato awabizi ate biri easier sijagamba nti naye kale tugezaako oba kale abazadde bagezaako ekyetegeeza ki okay, we just found ourselves wearing this kuliko H so like osobola okufunamu kyonna kyeyagala ekigambo kyonna mukiwa erinnya so gamba human beings yes it can also work tuwagira ku TikTok account yaffe because abantu batuwadde follow era batuwagadde batuwadde gigs ez'enjawulo so we just tusobola okuzanya ne challenges tukola challenges wamu content creators basobola otusanga ku TikTok, Facebook, Instagram basachinga triplets when we're not business we're giranga because tuna follow TikTok other pages so kunanga any kind of business those that we are from party kugera from party senior section senior follicles can do that any at school when birthday parties and happen those birthday parties no cool like okufulumya okufulumya omugole wanjula tumufulumya like oba yagala just can also do that n'ekirala emperekeze nga mwagala emperekeze tusobola obeera emperekeze nga we mutulaba netusanyusa abagole bammwe mukijjamu enjawulo baby showers temwerabya nazo tuzikolako surprises birthday surprises bina tubikola musange ku TikTok, Facebook, Instagram byonna musobola yes tulina management without a management okay mwana ba triplets bawula atya amanya ge gamwera kubonafanagana nono nolinafanagana nono height naye tekigaana mu maaso awo tomanya muyinza okusanga kati bwasanga gwe ng'omusindika woono nti yo kati ono bw'aba akiridde kati kambuuze omusajja bw'aggyeewo ono enkeera n'asanga ono nga wamugambye kati tugeze nti wamugambye gwe Gloria enkeera n'asanga ono nga gwayita Gloria nga muyitaba buuza abantu kubikirira tugenda kutya ng'oli
kyavu ate olinga alinakyomugamba ate nze ngasobola oyamba kati ogamba gwe kyokola noona akisobola kyenkola kati osobola okugamba wetaaga akatabo kowamuwadde nga nze ati ngenda kupita bulwali yanzigambe wangi akatabo kakano nga kiwedde ekyo ekigaanyi kino kubanga kakati kwatagana mangu nnyo ojja kujjula emboozi ezooko gifiitingamu emyembeere nga neyabadde nawo naye nga saabadde wemmanya nti no siyinza njogera bitono kabiiti oyogerayo katono ebimu nga nasirika bwentyo nga nfiitingamu nga nfuuka oyo Abasajja balina okubeera nga babeere steady ate 2 oba 3 kubanga muri basatu balina si basatu era tuyanza otuwagira mwebala okutuwagira otuwafolo tusiima n'otwagala bantu mu ngeri otwagala temujja okwo naffe tubagala nnyo